Omusumba Joseph Buyongo ngano yatwala ekkanisa eya Fojim ng'eno Munange esangibwa Nansana. Yavuddeyo n'akuwa obujulizi oba n'atuwa obujulizi ng'asinziira wali Mutundwe ku Mutundwe Christian Fellowship era nga eno ekkanisa etwalibwa omwami Pastor Tom. Musumba Joseph ono amanyikiddwa nga azze amentaringibwa Pastor Tom nti olugendo lwe lwonna okuva obuto like mu busumba bwe Pastor Tom yalulimu ennyo era nga Munange mwagala nnyo wamu n'okumwenyumirizaamu ennyo ne mukyala we Mami Justin Mugerwa bonna abaagala nnyo ne family okutwaliza wamu kubanga beebo abamufudde kyali. Wano no Munange yavuddeyo n'atuwa obujulizi bwe obw'emmotoka eyo yasooka nga tamanyi na kuvuga talina yadde pamiti kwegamba nga akyali ku bigere naye ate Munange omuntu omulungi oba endiga ennungi eyo eyali emufollowinga ng'era eyagala nnyo byakola bw'etyo yavaayo nejja ne musigamu ekirabo eky'emmotoka. Bannange kinene ekintu si kyangu ng'omuntu okuva obuvyeri n'akuwa ebisumuluzo nga tokisuubira nako yadde kwegamba nga tokirowooza nako yadde bambi musajja wattu yali musanyufu nnyo era mu mbeera eyo nga tamanyi na kuvuga mmotoka kyamuwa amaanyi kuba yamanya nti bangi abamulabirako bangi abamwagala era n'amanya nti asobola n'okuyiga bw'atyo n'abanga areceiving emmotoka eyo era nga agyenyumirizaamu wamu n'omulimu gwe gwakoze kuba munaye gwe guba gumutuusizza ku ekyo bwe ntyo kamukuwe yabadde wali Mutundwe Christian Fellowship we yaweredde obujulizi buno era nga ayagala naawe owulirize ku bigambo bino sinakindi naawe ofunemu ekyokuyiga oba oddemu essuubi kubanga Munange obulamu buneeno tosobola kulemererwa. Anytime ofuuka ekyamagero, anytime ofuuka omuntu ow'enjawulo oba ow'amaanyi mu bantu nate abalala. Lukyo olunaku olwo nganze we lwanviirayo olwo ne bampa emmotoka nga n'okugivuga sigimanyi kugivuga. Nayita omusajja wa Mukama yali muweereza bamuyitanga Richard yali asula ku neighbor waabwe ennyumba eyo eri awo. We namuyita ne mugamba jangu tutwaleko ono. Ye yali amanye emmotoka n'avuga emmotoka ne tumutwala eyagituwa wali Mutundwe. Neyagimpa yaweebwa omukisa ayina n'obutuuze mu America nakati ku online andaba bulungi nnyo mu linnya lya Mukama. Family yonna neegenda. Nentuusa omwami gwe yatuma waliwo ekyamagero ekijja nga tekiriiko bukwakkulizo. Kyenjagala kitulikire gy'oli olwaleero. Omukyala yali nannyini mmotoka n'atuma omwami we agindeetere. Kyandibadde neekwasa ne ngamba omukyala oba omwami wanandaba nga ngivuga n'ayomba. Ne mmutwalayo ne ngamba mukulu Richard we tatuddeyo n'angamba ate tulagawa konze vuga boss gwe vuga boss. Nanvuga nandeetaawo amala okuntuusa ne mugamba emmotoka yange mpa ebisumuluzo weebale nnyo kundeetako ne muwaayo eza soda ne mugamba ate teweerabira wenkuyitira wonna ojja n'ontwalako gye njagala ogenda. Olaba Katonda amanyi omuntu nti tannayiga mmotoka naye kamale gamuwe emmotoka. Ate gwe atudde wano ng'ogimanyi olowooza eyo tegenda kujja mu linnya lya Mukama. Katonda ng'agenda okukusukkulumya asooka kuteekateeka, asooka kukusumulula. Njala Mukama akusumula olwaleero awaliwo we weetoolooledde. Sikyogedde nga nkyamuukirira naye mpulidde notes ezimu z'omanyi eza ssente. Mukama azikansolinga mwagenda gattako omuwendo omulala we weetooloolera. Ekyo kyo kigenda tutandika ku bulamu bwo. Eri abakuwa eri gy'okola w'otambulira wonna figa egenda kweyongerako mu linnya lya Mukama. Woba obadde oweebwanga mutwalo kugenda kwegattako ziro endala mu linnya lya Mukama.
kati kankugamba olwaliro otandika okukisabira omanye enooti gwe ze weegattirako. Eddembe Mukama alikuwadde eryo. Naye waliwo kye bayita okulemererwa n'okufiiriza. Nabagamba nti ewasooka we tugenda okirwanyisa gusobola okuba nga guli mu famire. Oli asobola okuba nga yaloga famire yonna. Ab'obuwala balemererwa n'ab'obulenzi balemererwa. Jjajjawo yalemererwa ne taatawo yalemererwa. Era wamu we gubeera nga guli mu famire, muyinza okubeera nga baazaalibwa mu famire nga ba nnyumba emu, naye ng'ate taata oli ssente weeziri ate ono tezikola zitya. Naye nga bonna baabaweerera wamu, baabasomesa wamu, baakulira wamu, balya ku mmere emu, naye ng'ono eddogo lyamukwata ne bamuloga ne kimutambulako n'abaana bonna baazaala. Kati abatamanyi lutalo ate bayongera kulumagana. Olina kumanya kusumululwa ku bulamu bwo. Taata ewaffe, taata nzaala yali mwavu n'abaana be bonna twali baavu. Musajja ng'ali awo bw'atyo, talibeera na ssente, talina fiizi, teyatusomesa, tetwasoma. Fa ku Katonda aleese ekisa. Alina lipeeya ajja kukuba bw'ati n'ekukubaganya n'olowooza nti oyo bannaayo wa PhD. Haleluya. Bino Katonda abikoze bukozi, naawe alina by'alina okukola. Kati nno kankugambe bwe nti guno omuzimu nga gwakubaddeko gusobola okukuziyiza buli kkubo lyonna ery'obusukkulumu lye waaliyingiddemu nga terikukuganya kugendamu. Era bwe bali wano Mukama baagenda okusumulula nga gukulemesa buli kkubo lyonna. Buli kkubo lyonna erireeta obusukkulumu lyakulemesa. Era we nali wano nagamba abantu nti wano waliwo abantu nga yagoba ku ndagamuntu. Okufuna ndagamuntu paka we yagivaako. Era tagiina. Mama mumpandikire ku mukono ndabe watagiina. Ye n'owanika. Naye nga bw'oba otunuulidde endagamuntu yeeyungibwako byonna ebirooto byo biveeyo. Teyina woogenda okuwa omulimu bakulaga ndagamuntu. Ssente we ziyitira ennyini nga tolina wozikula bagamba zisse mu bbanka toggulawo akawunti nga tolina ndagamuntu. Wobeera n'ekirooto ky'okutambula amawanga tolina bw'ojja kufuna paasipooti nga tolina ndagamuntu. Munnyenyezeeko munno mugambo ogwo omuzimu ogutegeera oba togutegeera. Omanyi nyinza okusomesa ng'olowooza guli walala gwatandika dde obulamu bwo. Njagala Mukama agusumulula olwaleero. Gwenga buli kintu kyonna ebirooto mu nsi ey'omwoyo Katonda atukozeeko okubikkulira okw'amaanyi. Naye mu nsi ey'omubiri gugamba tojja kubotola. Waliwo abantu Mukama ng'ajja nze mbadde ntambudde omwezi oguwedde guno gwonna oguwedde. Sibadde wano Uganda. Naye nga ntambula batambuza ng'abatambuza bebi. Oli n'awandiika n'akuyita n'akuteeramu n'eza teketi ate n'akutambuza n'akulambuza wonna wonna. Ne w'oba oyagala oggyeyo ku ssente obeereko ky'okunagamba tonzita n'ondeetera ekikolimo. Njagala nze mba nkuteekamu. Munnyenyezeeko munno. Mugambe Katonda alina waakutwala. Naye nga wano mu kifo kino Katonda bye yasooka okusumulula ku bulamu bwange, nakolebwako ku driving permit mu kifo kino, nenfuna passport mu kifo kino. Bukyanga nfunanga passport, teri we nali nsabye neŋŋaana n'enziyizibwa okugenda. Teri embassy yonna gye nali ŋŋenzeemu. N'akalinnya emirundi nga 6. Kale munnyenyezeeko munno. Mugamba ovaawa? Mugamba ogenda kyoki ekyewammwe mu linnya lya Yesu. Gusobola okuba nga gwa famire nga gwabakwata muti teri ayitamu. Era nga bw'wabanga tewaliwo okusumula kw'amaanyi, guyina ennwana gye gulwanamu abeera ayina ng'asukkulumyeko akuyitamu gwe gutta. Avaayo okuyamba famire yaafa. Abonyaabonya famire tafa, awangaala. Omuloga ali mu famire tafa. Naye ayimusa okuyamba famire yakola atya? Gwe bwe gulwana bwe gutyo.
tegwagala muntu asukkuluma kubanga bw'osukkuluma ojja kuyamba n'abalala basukkulume. Kati wegubanga guli mu famire tugenda gulwanyisa baguloga. Kankakuweemu akabonero katono nnyo. Mukama ajja kakuwaamu ekisa eky'amaanyi ojja kukabikkulirwa. Ku ddogo eribeera mu famire buli weebeeramu obutakwatagana. Kabonero kakungulu naye nga munda obulogo bungi.